إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقام رحمه الله وهو العلامة الوادع مقبل بن هادي. ننتظر مجددا يجدد الله سبحانه وتعالى به هذا الدين لما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أقام ونرجو أن تكون اليقظة الإسلامية ممهدة له. أقام رحمه الله تلين مجدد يويو ويجتب الله سبحانه وتعالى gwateka mu umma eno tamusindika nga nabbi wabula Allah yastafi min ibadihi ma yasha asitula gwayagadde mu baddube. Era ono mujaddid gwe twogerako la yu'lamu illa bighalabati dhann bima qama lil islami qiyama sidiqin. Tumutunuulira ntugamba nti gundi ye mujaddid w'ekyasa kino. Era hadith eyo teriko hasr ku namba kyatekeddwa kubeera omu. Basobola okubeera abasatu nga bakoze tajdidi eyo, basobola okubeera abana wa hakadha. Nga bwe tulaba nti ekyasa kyetubaddemu kyetwakafulumamu ekyasa ekya20 kibadde ne ba mujaddid Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nga buli omu asonga kumulala nti oyo ye mujaddid, oyo ye mujaddid. Nekibeera nti buli omu yali mujaddid mufanniye yasinga okubeera nga agasanayo obusiraamu. Fa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kana mujaddidan fi ilmi al-hadith. Yajja nakola omulimu omunene nadda ku ahadithi empitirivu bannabbi bakozesanga okubuza abantu zonna nazanjala obuswa nazoleka umma nebeera nga eraba ahadithi enjiye enkonjere bal ne ahadithi ezitalina kikolo kyonna nga hadithi egamba nti ahabbul asma ila Allah ma hummida wa ubbida. Naam, amanya agasinga okubeera amaagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ge manya galimu Ahmada, Muhammadi, Abdul Hamidi wegatyo anagatandika naki Abdu, Abdurrahman, Abdallah ani namalla gafaanaganako bwegatyo. Eyo teyitibwa na hadithi kubanga yagamba rahimahullah rahmatan wasa la asla lahu, terina kikolo kyonna. Aba ategeeza ki Abdurrahman la asla lahu. Hadithi yogerako la asla lahu kiba kitegeeza ki tebagizimbira asas. Naam eri mawdhu nedda. Naam, Abdurrahman ibn Sheikh Abi Bakari Muhammadi Asirunkuma. Naam, hadith eri la asla la ebe badde ki. Naam, ani atwa ku mukono hadith la asla lahu. Naam, Abdurrahman yokomye usebu tayagala kyemba Abdurrahman yakisigale mba Abdurrahman ali ayinza obutawula. Tuyina Abdurrahman wana abawera. Allahumma lakal hamd. Tuyina Abdurrahman Muhammadi ani Abu Saadi. Tuyina Abdurrahman Abu Bakari Muhammadi Serunkuma. Tuyina Abdurrahman Sozi. Allahumma lakal hamd. Tuyina Abdurrahim oyo. Naam, Abdurrahman teriko sanad. Naam, jazakallahu khair. Terina kitabu mwogisanga. Bwe tugamba teriko sanad no gamba terina kitabu mwogisanga biri makulu gegamu. Ola hadithi so kujja terina sanad. Naam,
يبيتبات حديث جنگ ديكو سند نعم المعلق حديث المعلق تبنا سند وابو البخاري جابو تريب نغان قال ابن عباس يغامبا kakati hadithi eyo tebana sanad mu kitabo awo omuwandiisi wajogeredde musannifu wajogeredde wetabira na sanad wabula bwogenda mu masadiri endala osobola ogisingana ng'erimu kitabo kya Sa'id ibn Mansur oba n'ogisingana mu Daraqutni oba n'ogisingana mu Bayhaqi oba n'ogisingana mu Muslim oba walla yonna kitegereka naam kati bwajeta teriko sanad ebira muallaq allaqahu al-Bukhari wa barawahu al-Bukhari ta'aliqa kitegerekese naye eno hadithi alladhi la asla la toina kitabo jogenda gisanga wabula aborabu bayogere ekigambo ne kyatikirira nga kigambo ki al-islamu nadhif obusilamu buki obusilamu buyonjo naam hadithi eyo no min babil faida rimide ka useka iliemu kwezo hadithi ezampesa nga kasente mu buto bwange ku speech day nga seka waffe Allah msasire Sheikh Dalawus Matovu nga ajinkwasa al-islamu nadhifu obusilamu buyonjo fatanadhafu kale mweyonje fa innahu la yadkhulul janna kubanga tiri agenda kuyingira jana illa nadhifa okujjako omuyonjo wagenda ngogira bwoti wa hadha salamu alaykum wallahi wa barakatuh wagenda ngogira bwoti ngensawo zirimu ebiki ebyabagiya naam bwabanga bakkiriza ne bigendamu nga tebakuyambye ku bambi mwana mutajja zisuula bambi mwana mutajja zisuula tebawuzikanga be bazisudde na kale waliwo hadithi nga zo la asula la kati si hadithi tewali kitabo mwogisanga kakati waliwo egamba nti almuslimu kayisun fatinu almuslimu kayisu fatinu omusiramu aba mugezi ate nga muzukufu naam eyo naye egwa mu kiti ekyo kale ate Sheikh Muqbil rahimahullah yali ajogerako mu kitabo kye kiyitibwa al-makhraj min al-fitna yagamba nti olunaku lumu aba atambula naga ku khatibu ng'ali kusoma hadithi eyo mu juma kakati yenno ng'agisoma atya yebigamba tebyamutabukako hadithi mulabye nti yo teriiwo asulan kakati ate ye kigambo kayisu bambi yakisoma kis fatinun yakole ensobi eyawali fa'u yateekawo qafu naam nagat almuslimu kisu qutun omusiramu kasawo kapamba omusiramu kasawo kachi Sheikh Muqbil agati faja'ala yashrah البلاغه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم agar khutba na haji malako ngalaga ebigaw byennabi ngiri bina makuru wa mekusike na yenga ekigambo kyamaliddeko kyatokomokeddeko mugambo ogugonna tekiri nayo asulan aba kusoma hadithi eri yennyini nam etaliyo almuslim kis madha kayisun fatinun yali badde ali munsobi nam kati watyanga nebigamba bisomyo bine bireta amakulu amalala aye natandika okulaga ebirombe bya zaabu ebiri mu makulu ago kitegereka kumbe nga yakoze eki kumbe nga yavudde dda kuluma kale wetubadde tubuza kibuzo ki ibadallah bande kusigamba mujaddidu aywa kakati Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah kana mujaddidan fi ilmi alhadith والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مجددا في علم ماذا الفقه والشيخ ابن باز رحمه الله كان مجددا في العقيدة
ate nga bonna mu ngeri emu baali banene mu ulumu ezo ezisigadde ne buli omu alina ne kyeyasooloobamu ne kyeyasinga okuwa ennyo obudde kitegereka. Aiwa kakati waliwo olunaku lumu bwe batta omukulu akuli Al-Qaida ayitibwa Osama ibn Laden. Tulina masjidi emu gye twalimu mu kibuga mu Kampala mu Kyaddondo muganda waffe omu ku baalumwa wa illa abasiraamu ffenna tulumwa omusiraamu ng'afudde hatta ne bw'abeera ng'alinamu obuzibuzibu ebbanga lyamala nga tabadde min bali abali ku ddaala ly'okubeera nga batuleetera okuvunnamira ku Allah subhanahu wa ta'ala shukran ng'omu ku bazanaadika bannayuganda eyafa naye yajja ne emotion ze nga naku emuli bubi nakwata akazindaalo naga nti ummene badde n'abasajja bana bonna nga bamujaddidi nagamba nti Ibn Baz abadde mujaddidi muki abadde mujaddidi mu tawhid ate Ibn Uthaymin abadde mujaddidi mu fiqh ate Al-Albani abadde mujaddid mu hadith nagamba Ibn Laden Osama abadde mujaddid mu jihad abadde mujaddid muki mujaddid wa jihadi ku mulembe guno wa hadha min al-jahl aw min al-inhiraf ekyo kiwakubeera nti mutategeera ki tategeera ddiini abange jihadi ya Osama bin Laden si jihadi ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tegifaanana namuwadde wadde gisemberera bal ebikola bya Al-Qaida ebya Osama bin Laden ne banne fasadun fil ard kono namuki kono namunsi tekiri mu jihadi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ogenda nakyokoleza obusiraamu emitawaana nagikuŋŋaanyiza abalabe ye ne yeekweka nam amagye ne gajja ne gatokomo ne geekola ekigenyi ku basiraamu ng'ye akyokozeza yeekwese nam n'atambula n'akuba ebizimbe mu Amerika ne bafa abantu 3,000 ne bajja ne batta miliyoni zimeka 3 ye munnaffe eyalumbye olulumbo olw'amaanyi ali luddawa nti yeekwese mu nsozi e Torabora oba e Kandaha oba luddawa eyo nga ye jihad ti omusajja mujahidu atya yagenze n'akasuka ejjinja mu njuki ye n'agenda neyeekweka neyebikka mu ekkutiya nam obwana ne bubeeraawo n'abakazi n'abakadde enjuki ne zijja ne zibamaliramu obusungu ng'ogamba nti omujahidu oba otegeera obusiraamu oba obumanyi naye olw'okuba obutategeera ddiini buleetera omuntu okukubira emibala emizira okubira emizira omuntu ali ku kikyamu nam ekyo abasiraamu siŋŋaana kye baliko ne Osama nam n'okwata n'otega bomu kwembase Dar es Salaam naluddawa ne Nairobi ne bakwata b'amaseeka ne bakwata ba imaamu ne bakwata abawalimu ne baggala emizikiti ne bakola batya eyateze bomu ali luddawa toyina w'omusanga yayiseemu dda jahadi nga eyo mujaddidi wa jihadi eyo jihadi ya nabbi gojimayo jihadi ya nabbi efaanako bwe ng'aleetera ab'e Madiina emitawaana ye nadduka emisinde n'agenda naye kukuma nam eyo si jihadi teriimu kukuŋŋaana kulaba abantu bakuŋŋaanidde al atfal wannisa washuyukh almuslimun walkuffar n'obategamu bomu bwe bakubuza abasiraamu afiiriddemu anti collateral damage mu lutalo mbeeramu collateral damage nam mubaamu basaalumanya babaamu nam la eyo si jihad tetugirabangako mu jihadi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okuleetera emitawaana gwe n'obomba aga masala gayitibwa masala at-tatarrus Ibn Taymiyyah rahimahullah googerako mu bifo ebyenjawulo mu bitabo bye masalatu at-tatarrus gegaliwa oluusi agakoonako bukoonyi nam amasala ago kwe kubeera nga abasiraamu balwanaganye n'abatali basiraamu mu jihadi olutalo ne lunyinyiitira ne twesanga nga ejje ly'abatali basiraamu kulwanyisa abasiraamu lirina we lisinzidde okumalawo abasiraamu naye nga tewatuukika okujjako waliwo abasiraamu abaliwo tolina engeri yonna gy'osobola kubeera ng'oyimiriza obwo omutawaana omunene oguli mu kukosa abasiraamu abangi
okujjako nga abasiraamu abali awo bayinza okukagenderamu. Kitegeeka bulungi? Bebeekukumyemu bafunye abasiraamu nga 10 ne babeezingamu bwe bati. Abasiraamu banoonya engeri gye bayinza okutaasa baganda bwe tebagiraba, bali ne beeyambisa obunkenke bw'abasiraamu mu kutaasa baganda baabwe kuba tebayinza tebaagala kubattiramu, bo ne beeyambisa chance okubeera nga bo bakasuka bwe batta abaki abasiraamu. Amasala gali nti hali yajuuzu, kikkirizibwa abasiraamu abo okubeera nga balugenderamu olw'okutaasa sharri ennene. Kitegereka ejje ly'abatali basiraamu lifunye abasiraamu 10 libeekweseemu lyeyambisa akafaaku weriri okubeera nga litta abasiraamu 10,000. Kikkirizibwa aljawaabu yajuuzu, kikkirizibwa nemuraa ennene nekaweefube omunene akolebwa okubeera nga abasiraamu abo basevingibwa bwe kibanga kisobose. Kiteeka bulungi bwe kibanga kikoze kitya, bwe kibanga tekisobose. Bwe kiba tekisobose qadarullah wa ma shaa faal. Okumanya amasala gano malala nnyo nabana ekifaananyi kye bagateekamu abantu bali bafunye batya chance tutuuse tutya ku ddaala okulaba nti bannange abasiraamu nga baggwawo. Naam, olw'ensonga tuli mu kaweefube yenna okuba ti baganda baffe bali tubatte, kweri baganda baffe bali tubatte. Kitegereka olaba kaweefube wabasiraamu okuba ti baganda baffe tebakola batya, tebafa. Kakati gwe ng'okwata ensonga efaananako bwetyo ng'ogifaananya ekintu kitali mu dharura yonna, okwata Ethiopian Airlines oba Kenyan Airlines oba Emirates oba ennyonyi yonna, okuleka weefube yenna ogikwata ogiteekemu bomu, erimu abasiraamu, erimu abakatoliki, erimu abaki. Lwaki? Anti mbu kubanga erimu ba lieutenant 2 mu magye ga America. Naam, gwe bano bonna n'okitwala nti omusaayi gwa kitiibwa nnyo ku basiraamu bano abakozi batya, ku basiraamu 40 abali mu ki, abali mu nnyonyi eyo. Kiba kitegeeza nti wawewula omusaayi gw'abaki gw'abasiraamu oba kubeera nga ogugulumiza tewali kudde basiraamu ne bwe yali badde n'obyenkanyankanya ne ba lieutenant 2 mu magye gaki, mu magye ga America, singa wategeera obuki, singa wategeera obuki obusiraamu mu ntegeera eyannamaddala. Tuddeyo ku masala. Nantadhiru mujaddidan yujaddidu Allahu subhanahu wa ta'ala bihi hadha ad-din. Tulindilla mujaddid ekyo tukirindilla buli nkomerero yakyasa. Tekitegeeza nti ekyasa nga tekinnatuuka ku nkomerero oba luddawa tewabeerawo basajja banene bataasa ddiini. Yeddiini Allah yagiteekamu abasajja abagitaasa mu buli kiseera. Wabula tumanyi nti ku buli nkomerero y'emyaka 10 wabaawo abanene ate abasukkuluma Allah subhanahu wa ta'ala baleeta eddiini ne bagizza engulu ne bagyongeramu endasi ne badda ku sunna ezibadde zabuutikirwa ne bazikola batya, ne bazizza engulu ne badda ku khumul okuggwamu amaanyi kuli mu basiraamu ne babazzaamu endasi. Naam, naki neddaawa yaabwe n'okukoola kwabwe ne kaweefube waabwe mu kusomesa wa hakadha. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akikolera ummeno ku buli nkomerero y'emyaka emeka 10. Emyaka 10 gino egibalibwa gye gino ejja Gregorian calendar, emyaka ejja Gregori oba emyaka ejja hijiri, emyaka egy'obusiraamu. Al-Zahir wallahu ta'ala alam tije emyaka ejaki, gye emyaka egy'obusiraamu. Wadde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lam yanussa ala dhalik. Nabbi teyakikola ki, teyakyogera bwatyo nti teyagikoonako nti gye emyaka gino ejja hijiri, wabula kyekisuubirwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kubanga gye emyaka ejaffe eja obusiraamu. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard. Naam, kale ekyo tuba tukimanyi nti buli myaka 10 mubaamu omusajja Allah gwakola ki, gwasindika n'abaako ekyenjawulo kyakola ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba lima rawahu Abu Daud, nalita hadithi eno gye twasomye. Naam, nalita hadithi eno gye twasomye, hadithi ya Abi Daud. Rawahu Abu Daud mu sunan. Tuyina sunan mmeka mbuuzani? Sunan ze ziriwa ze tulina mu bitabo kye biyitibwa sunan. Sunani man wa sunani man wa sunani man wa sunani man. Sunani ziri mmeka? Sunani ziri mmeka? Naam, sunani ziri mmeka? Ziri 4. Sunan Abi Daud, sunan Ibn Majah nedda, sunan Tirmidhi ne Nasa'i. Ibn Majah omwogedde? Aywa, jazakallahu khair.
nyine ekibuuzo ibn Majah oliwandiika otya erinnya Majah ibn Majah oliwandiika otya miimu ewanvu ye ne jim ne ha so si ne ta wabula ne ha erinnya lye yaani ibn Majah erinnya lya ibn Majah yaani Abdullahi ibn Zaid al-Qazwini naam ye ibn Majah rahimahullah rahmatan wasi'a. طيب tuyina masanidi tuyina musnad ya Imam Ahmad tuyina mu'jamu sosi mu'jamu yani ya Tabarani walo ni maajimu endala. Naam tuyina jami' ya Tirmidhi ne jami' yitibwa al-Jami' as-Sahih yeriwe yitibwa al-Jami' as-Sahih kitabo kyecho al-Jami' as-Sahih kitabo kiriwe echo ye Sahihu al-Bukhari yitibwa al-Jami' as-Sahih. Naam naam ejamo Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah al-Jami' as-Sahih kitabo cha Imamu al-Bukhari. Ekitabo bwe kibeera nga kiyitibwa Musnad. Naam ekitabo ekiyitibwa Musnad kibeera na kitendo ki kyekiyitisa Musnad. Naam ekitabo ekiyitibwa Musnad ekikiyisa Musnad kiyitibwa Musnad kubanga kibeera kyateekebwa ku al-hurufi al-hijaiyya. Arrangement y'ekitabo ekyo tebeera abwabu za fiqh nga bwolaba al-Jawami' Jami' at-Tirmidhi Jami' kidha ebiba byateekebwa ku milyango gya fiqh kitabu tahara naam kitabu sala kitabu al-janaiz kitabu kitegereka ezitibwa Jawami' Jami' ya Bukhari wa hakadha. Naye bw'olaba ekitabo kiyitibwa Musnad ng'omanya nti arrangement yakyo eriko huruf hijaiyya. Kitegeeza ki basahaba batandika ni alif basookerako. Naam yinza okutandika ne alif etalino alif wasl. Naam al مثلا al-Miqdad ibn Aswad kilifenna bwatyo nagenda bwabamala abatandika ne alif bwetyo natandika n'abatandika ne alif ene yimiridde nga Usama. Naam oba Usaid ibn Khudayr. Naam oba Anas ibn Malik abatandika naki ne Hamza bwatyo nagenda ku ba nagenda ku ta nagenda ku tha. Kati ekyo abatambula nga basahaba bonna hadithi zaabwe azetla mu order efaanaganako bwetyo okutuusa ku nkomerero yaki y'ekitabo. Kitegereka mulimo munene ebitagambika. Kati bw'owulira ekitabo Sheikh Muqbil mathala ekitibwa as-Sahihu al-Musnad mimma laysa fi sahihayn oba osuubira ki kubeera nti natandika ne kitabu tahara kitabu kidha la bw'okituuka mu gekisinga kyarringidi ku hurufu al-hijaiyya alif ba ta tha okutuuka ku aywa onagambye atya atwangwe dagadi alif ba ta naitawo n'ekigambo eky'oluzungu alifabete alifabetiko olabi bwabigasa ne bifaanagana ne bifuna munasaba. Naam era ndowooza tuyiseewo ne faida eno bannange singa owulira nti musannifu w'ekitabo kino yeegundi omulala muallifu w'ekitabo kino yeegundi njawulo ekiri wakati wa tasnifu ne ta'alif. Musannifu ne muallifu njawulo ekiri wakati wa musannifu ne muallifu njawulo ekiri wakati wa tasnif ne ta'alif. Oba mu Luganda oba mu Luwarabu fitwagala njawulo na ta'alifu byonna makulu mu Luganda tugamba nti omuwandiisi ne Luwarabu lubyawula eni mu irimu byawulwa. Musannifu aba alina ekyenjawulo kyalina ne muallifu aba alina ekyenjawulo kyalina. Musannifu aba awandiise ku kintu ekitawandiikibwangamu yakulembedde omulyango ogwo yayitibwa musannifu. Kitegedde ate muallifu aba awandiika mu biwandiikemu. Naam eno eri mugundi yagiwandika nagiwandikamu najja nakwata najja mu irimu eno mathala nawandika mu fiqhi naleta ebigabo bya Ibn Taymiyyah naleta ebigabo bya Shafi'i naleta ebigabo bya Gundi naleta ebigabo bya Gundi ekyo kiwandiikiddwa oyo muallifu. Lwaki muallifu? Ta'alifu kyeki okuallafa kyeki kwe kugatta. Naam wa allafa baina qulubihim. Naam aywa kakati okuallafa kuno kwe kuŋŋaanya omutima n'omutima byonna gye biranga omutima gutya gumu.
kitegereka. Kakati ono muallif aba akunganya bintu ebiri scattered mu bitabo, najjayo faide nakunganya ilmu eyo mu kifo kitya, mu kifo kimu. Kitegerekese. Nolwekyo musannifu abeera aqwa, kyaba akoze kiba kinene kizito okusinga muallifu. Naam, kyaba akoze kizito okuyingira ilimu etabaddeewo. Naam, najitunuulira natula bigawo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam, natula mu Qur'an, nateka ilmu ya balagha. Naam, oba naleeta ekitundu ku ilimu ya balagha. Naam, nakireeta nagatako n'ebintu ebira tasnif. Lwaki? alina ebipya byaleese bitabadde bitali manyiddwa mu ilimu eyo. Kitegerekese. Jazakumullahu khairan. Kakati bannange amasala gano geego omuwandiisi waffe Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah gatunyonyodde nti buli nkomerero yekyasa wabawo mujaddid natuwa hadithi eno ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira yani erinnya lya Abdurrahman ibn Sheikh Abi Bakari Serunkuma. Naam, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi erinnya lyasinga okwatikira min baini al-asma al-kathira, mumanya amayitirivu ennyo agaliko khilafu kati waba ulama, naye lyasinga okwatikira mumanya ge Abu Huraira. Abala bagamba nti erinnya kunyatuhu ismuhu, abamu bagamba bigambo byaba ulama mwemuli ekigambo ekigamba nedda erinnya lya Abu Huraira eyo lyerinnya lye, kunya ye Abu Huraira lyerinnya lye lyennyini. Naam, lyerinnya lye lyennyini. Naam, nyine ekibuuzo kiri fane nnyo kankibuuza Abdurrahim, erinnya lya Abu Bakari Siddiq yani gamba nti Abu Bakari Siddiq akatiriza erinnya lya Abu Bakari Siddiq yani ya Abu Bakari Siddiq al-Qurashi. Masha Allah, agaseeko bugasinta al-Qurashi anti Abu Bakari Siddiq al-Qurashi. Allahumma lakal hamd. Imran تفضل هنا أو طيب erinnya yani Abdullah ibn Uthman al-Qurashi waliyongedde keddala jajjata leta jajjawe omalireyo ddala bulungi. Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa, jazakallahu khairan. Ibn Abi Quhafa yakyogera ko Abu Bakar nayogera ku linnya eryo, anena hadith ajjukira nga Bakari nayogera ku linnya eryo ng'agamba nti ma yakun seka kitiibwa la yambaghi libn Abi Quhafa an yataqaddama bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Quhafa tekimugwande kusaaza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulamu. Nabbi yali amugambye nti sigala ya Abu Bakari, Nabbi yakyerwanga n'abantu bagenze okukola ki okuswala hanga basowaganya wakati waabwe. Nabbi n'agenda okuteewuluza emirerembe egyali wakati waabwe, essala n'ekyerewa. Bilal n'agamba Abubakari ajja asaaza abasiraamu, Abubakari n'asaaza. Abubakari agenda okuwulira emabega ng'ali mu ssala nga Nabbi akoze eki nga Nabbi atuuse. Abubakari n'akuba steps ngadde emabega. Nabbi n'amugamba makaanaka ya Ababakari, sigala mu kifo kyo, sigala mu kifo kyo. Abubakari nadda emabega n'atasigala mu kifo kye. Nabbi n'akulembera n'asaaza abasiraamu. Salabu yaggwa n'amugamba maama naaka, lwaki oganye okusigala mu kifo kyo nga bwe mbadde nkusabye? Abubakari n'ayogera ensonga eyo, tekiriyo n'akamu n'akeddagala mutabani wa Abu Quhafa okulembera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tuyiga waawo nti jajja abeera taata. Naam, jajja abeera ki? Abeera taata. Wa illa taata we yani ya Uthman ne ibn Abi Quhafa. Uthman ibn Abi Quhafa. Tayib, kakati wano we wali ensonga mugiwulire. Shubha y'abasufi budde bugwayo. Abasufi bagamba nga omusajja ine ekigambo ekyogere kyatiikirira ennyo nti Nabbi abatugaana kubeera nga tukuza mawuledi, n'atugamba temukuzanga mawuledi yange. Ffe twaligambye nti yeetoowaza bwetoowaza ne tugenda maaso ne tugikuza. Lianna al-adaba muqaddamu ala ittibaa, kubanga empisa zikulembezebwa kugoberera kaida y'enkolimiro. Ogiwulidde? Naam, bakozesa bujulizi ki? Bakozesa ng'ensonga eno eri mu ddiiro. Ensonga ki? Nti Abubakari Nabbi yamugamba sigala mu kifo kyo. Abubakari n'atasigala mu kifo kye, n'adda luddawa emabega. Kitegereka?
kakati ne bazimbira okwo kaida egamba nti empisa zikulembezebwa kukugoberera. Empisa zikulembezebwa kukola ki? Kukugoberera. Wa illa kyali bali kikakata kwa Abubakari okola atya? Okusigala mu kifo kye. Ensonga etegerekese bulungi? Etegerekese? Kaifa raddu ala haula'i dhullal? Bano kulwa batyawo badhullal. Bano kulwa batya ku nsonga eyo. Bannange tulina adilla mpitirivu nnyo fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Zetuba tugenda okusimira kettaka singa tuyingizawo zikaida enkolimire ezifaanaganako bwe zityo. Naam, zikaida enkolimire zikola zitya? Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidu al-iqab. Aya wunzikana tahdid n'okutiisa n'okulabula. Nabbi kyabeera abalagidde mukikole, kyabaganye mukireke, mutye Allah, mazima w'ekitiibwa Allah muyitirivu mu kubonereza. Naam, ayati mmeka subhanallah okuva Qur'ani gyetandikira mpaka gyekoma zoba ogenda okubikkako ettaka ofuula abantu b'amawali ku mateeka ga ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi abagaana nedda kireka nabbi abadde, nabbi abagaana kireka nabbi abadde. Naam, la wabula eyo kissa ya Abi Bakr as-Siddiq tujiyigamu nti as-sahaba kanu fuqaha, bali bategeera khitaabu y'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, era nga baawula amur ya irshad ne amur eya ilzam tuli fenna ne amur eya nadab. Bali baawula bulungi nnyo ebiragiro by'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kino nabbi kyalagira akiragira nga kyatteeka nga kirina okukolebwa. Tuli fenna kino nabbi kyalagidde akiragidde mu ngeri etali yatteeka. Tuli fenna kino nabbi sallallahu alaihi wasallam kyalagidde akiragidde mu ngeri ya ikram. Ikram kiki? Nga bw'oyinza okukwata omuwalimu ng'ali mu kusomesa abayizi, naam, n'agamba waayi gundi jangu otusomeseemu olwaleero. Eyo amuru ya ikram. Gundi jangu bannange nze nsomese wakati wa seeka wange nsomese nedda seeka. Waliwo abatuddaawo abayinza gati oyo omwana talina mpisa, seeka yamugamba jangu osomese n'agaana. Bifaananga mugati mwana gwe situka ogende wali bano baleetere ekintu gundi n'agaanirawo. Waliwo ayinza okubigatta ng'alinamu omwoyo gutegeera obusiraamu, era omwana oyo kimuweesa n'enkizo, kimuweesa n'ekitiibwa nti munnange awo amanyi wakoma oba ayagadde siyinza kusomesanga seeka gundi wali, siyinza kusomesanga bannange nze nsomesanga mubatudde wano mulimu gundi negundi nsomese. Kitegereka? N'obubumba bwaffe bukola butya? Era teriyo omusiraamu ayinza kuwulira nti nabbi yali alagira Abubakari tisigaleyo kifuba, Abubakari n'amujemera n'avaayo. Waliwo ayinza okitegeera mutegeere faanako bwetyo. Ne jjajjange weekawutto tayinza kukitegeera muntegeere faanako bwetyo. Akyawula si bwe kiri kakati ekifaananyi ekyabangu ffe kyetumanyi. Ekifaananyi ekyamangu kyetumanyi ye mukulu okubanga atuuse ng'oli ku ntebe n'omuviirayo atuule n'agamba tuula mu mutima n'ogamba naye nedda yagwanidde okutuula naye nga tomujeemeddemu ekyo ky'okoze. Waliwo kakati ku ntegeera y'abasuufi bano betulina ewaffe bano abagatta jahali n'obubuze, naam, baba balabye oyo omwana mujeemu. Lwaki? Kubanga taata azze ng'atudde mu ntebe n'asituka aveewo, taata akola atya? Taata atuulewo n'akola atya? Taata n'amuga nedda tuula mwana wange tuula nedda taata n'avaamu. Gati oyo mwana mujeemu ajeemedde ekiragiro. Abasigadde bo tebabiraba bwe batyo. Allah bye yawa ekitangaala mu mutima, balaba nti oyo mwana wa mpisa, balaba nti oyo mwana waki, era babyawula omwana byajeemeramu taata n'ebintu ebyaki ebyempisa. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.